wetegereze nnyo tunulira akatambi kano olabe ensi yo wawe yolekedde. Kaakati mukwano gwange mpuliriza nga bw'olaba omusajja ono nti yavudde eri eno geeti ya muntu oba oliawo ate ya munnayuganda. Kaakati njagala wetegereze kubanga wetwolekedde mu katambi ak'olwaleero ogenda kukkiriza nti ensi weetuuse si wangu. Omusajja ono yawalampye geeti nga bw'omulaba mpuliriza nga talinamu kutyadde n'akamu n'akatono nawalampa geeti eno bulijjo babikola. Kaakati mu mbeera eno bw'atyo najja agwa munda era nga mulimu emmotoka entono yiyo nga bw'ogiraba n'emmotoka ennene nga bw'obiraba awo wuuyo ng'akkirira wansi bw'atyo ng'atuuse munda mu geeti. Ampuliriza wabula abantu bano babbi bakondo banyaguluzi nga Uganda gavumenti bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakijjanya abavubuka n'okubamenyera amayumba kati ng'ekyagudde Nansana. Njagala olaba omusajja ono abantu bano basuubira kukola ki? Abantu bangi bagobeddwa ku mirimu gyabwe ku nguudo, obuyumba busendeddwa ne bizinesi zigobeddwawo. N'agenda ku geeti agigule olwo asobole okubeera ng'ayiiya engeri gy'afulumyamu emmotoka. Wabula abasajja bano bajja ne basooka ne beetegereza ne beetolola amaka gonna ne beetolola ennyumba emmoroka oba teriimu alamu. Kakati mu mbeera bweti abantu bano bajja mu matumbi nga weebase. Kati mu mbeera eno nalaba nga tewali yadde akanyeenya, tewali yadde embwa, naye nga kamera weeziri ziraba. Omusajja n'ayolekera ku geeti bw'atyo n'amenya amakufulu ga geeti gonna n'asobola okubeera nga ampuliriza agiggula nga bw'omulaba. Kakati eno Uganda we tuli, kibuga Kampala, wano Nansana bino tebiri wala nnyo. Ampuliriza omusajja n'aggula geeti naye ng'ekimugguza geeti kukwata mmotoka namba kugisitula kugitwala. Kamera weeziri. Kakati ng'olina ekikomera mukwano gwange ampuliriza tulina okubeera abeegendereza ennyo kubanga obulabe bungi ennaku zino obuli ku bannayuganda nga bw'olaba mu mbeera eno abasajja bajja bamazeeko. Kakati abantu bano nga tebannakola kintu kirala kyonna basooka ne bakebera enzigi wazisibye zinywedde bulungi era oba ogenda kwebaka sooka osibe enzijo zinywere. Bakebera enzigi nga bw'olaba mukwano gwange ate tajja omu bwe bamala okubeera nga beetegeeza nti enzigi munda temuli muntu atunula era baba ne tooki ezikubayo oba oliawo ne balingiza munda n'amadirisa gonna ne bakebera n'emmanju wonna okwekkaanya oba awantu wano wali seefu. Kakati nno oluvannyuma lw'okumala okwekkaanya nti buli kimu kiri seefu, kakati olwo emmotoka eba eteekeddwa okubeera nga erugendo oba oliawo gye wagula mu ntuuyo zo kubanga abantu bano gavumenti tesobola kubeera nga ebakwata bebakwata olwaleero enkya baba bayimbuddwa dda. Kakati abantu bebamu bebatawanya bannayuganda wabula obuzibu we buli kakati mu nnannyinimu ng'omaze okubeera ng'owulira abantu bano nti gye bali era wabategedde olwo ofuba n'omira omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'ogamba ekijja kijje. Wuno omusajja naggulawo kino kyabulabe ennyo kyakola okuggulawo okusanga abantu ng'abo abali wabweru basobola okuba n'emmundu ne bamukuba oba basobola omumutema oba mutuusako obulabe bwonna. Ampuliriza Uganda bwetyo bwefaanana ennaku zino oba oliawo kya nnaku nnyo kibi nnyo omusajja kyakoze okufuluma ebweru kya mutawaana nnyo era olina okubeera ng'olina enamba ya LC ya defense chairman police ezikwetolodde okusobola okubeera ng'otaasa embeera. Kakati mu mbeera ye mukwano gwange ampuliriza omukyala amanyiddwa nga Sise ono yasangiddwa n'akawumbi. Ampuliriza ababaka abasatu abakwatiddwa ogenda kuwulira olukweje lwava essente zino zibadde zize ani yazimutuma. Ebigambo byongedde okubeera nga biranda lwaki ono abadde n'omulidi bwe gutyo era ogenda okulya lwaki abataka tebasobola kubeera nga balaba kabaka bo nga tebayise wajja n'Omuseveni. Naye katusooke tumale okubeera nga tukungubagamu kubanga Uganda wano otwolekedde wazito ddala. Eke Master Mabega wa Muzindaalo namaze okubeera nga tekakugalubeni kubira toki mu nsonga eno. Haji Miti ye musomi weddwa ogutambula naye enamba gy'olaba ku screen 15 ya Haji Miti. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza munaku ey'ekitalo ennyo kansooke nkuziyo katono nnyo video nsooka ogimpeera ekigalo kubanga byogenda okuwulira muno binene nnyo ate bizitowa amawulire mangi genkuleetedde naye ng'agasinga ga nnaku nnyo. Bannayuganda abagobeddwa ennansana va ku bali abagobwa luli olukwe lwavaawa lwaki bagobwa ate ng'abamu tebagobwa byonna ogenda bitegere wabula waliwo okukungubaga wano katuveyo katono nnyo tukomewo. Saki Pro on the beat. Tunakola tutya baganda bange tunikire tusabe Katonda yeka. Olololo Uganda yaife ewe musenge duluse tunakola tutya mikwano dange tunikire tusabe Katonda yeka. Bana ebya Uganda we bituse omukozi w'ebirungi tubali mwe
bamwenda owakulunye oyo bamwenda kubantu obwongo bwe buba butisa tunakola tutya baganda bange tunikire tusabe Katonda yeka ayi Katonda lata waife tuwa mubiri gule ogwasoka guno gwa leero nga gwebuse yaye bano azeyi bona bawebuse yaye n'abavubuka bona bagire wala kulwembeera ekyo tunakola tutya Bannayuganda tweriririreku ekyo tunakola tutya Bannayuganda tweriririreku olololo Uganda yaife ngewebuse ngeduluse tunakola tutya baganda bange tunikire tusabe Katonda yeka olololo Uganda yaife ngewebuse ngeduluse tunakola tutya mikwano dange tunikire tusabe Katonda yeka bana Bannayuganda ekikulu kyembweine kigambo kyafalanga nekiresa obuzibu tunakola tutya mikwano dange yaye singategeera ku ayaleta ekigambo sente kandi mutemye omukono bansiba singategeera ku ayaleta ekigambo kashe kandi mutemye omugere bansiba kuba kigambo sente nga donoine iwanga lino kuba kigambo kashe nga kyonoine iwanga lino kino kiwuya baana kyaida lwaki lwa muganda oyo sente baminisita okubakyusakyusa lwa muganda oyo sente embuzi gye boogera kweyo lwa muganda oyo sente abaana abato nga bafiire ono siriimu lwa muganda oyo sente obwenzi mu iwanga lyaife lwa muganda oyo sente n'obwakya bazinga bwayitamu ensikulagano obuuna lwa muganda oyo sente ekyo tunakola tutya Bannayuganda tweriririreku kakati nno wampuliriza ebigambo omaze okubeera nga obitegeera nze AK Master kankusaba evidence okugipere ekigalo olwo tusimbudde tuwolekedde olwogooto olwawaaka mukwano gwange ampuliriza lunaku lwali tugenda kubeera nga ebigambo byonna tusobola okubeera nga tubitegere oba oliawo byobadde tomanyi naye ng'ebisinga obukulu lunaku olwaleero byonna byannaku mukwano gwange gwe ampuliriza nkugambye nti okawumbi akalamba akasangudde ow'omukyala abaakwatiddwa abasatu bano nga bavunaanibwa emisango gy'obukenuzi obubbi okulya enguzi gimaze okubeera nga bwenaazuuka kaakati ani atuma omukyalo ono era yajja atya mu parliamenti obadde okimanyi nti obuyigirize bwe ampuliriza byonna ogenda kubeera nga obitegeera byannaku nnyo nti abantu bwe tulina batukulembera oba oliawo n'amakooti n'ebitongole ebirala byafada tebikyasobola kubeera nga biweereza eggwanga mu butuufu nga birina okubeera nga biweereza bannange mwe abampuliriza kaakati nno Bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakungubaga n'okubeera nga babanja kabaka n'okubeera nga bakaaba nga balajana nga babuuza omutanda yaddawa Namibia akolayo ki kaakati abaali beekozeemu omulimu okugenda okubeera nga balambula ku Ssaabasajja ampuliriza bano nga babataka abakulembedde mu Buganda kaakati bano ne gavumenti enteekateeka zaabwe zaali zimaze okubeera nga zigwa obutaka era nga baali bazisudde obutaka bali mu lubiri emmengo yennyininyini ampuliriza nga be balemesa abantu bano bennyininyini okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka basobole okubeera nga bakomawo bannyonnyole bategeeze abazzukulu ba Buganda engeri omuterega embeera gy'ayitamu eddwaliro lyalimu bwe lifaanana n'obulamu bwe nga bwe buli essaawa ezo zennyininyini mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga galaga nti bano bamaze ate kwekona wa General Museveni mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati ono mu kifo ky'okubeera nga munnange oba oliawo abayambako ku kiri kye babadde bamwagaza kyokka yayongere n'okubeera nga bawa omusimbi omulala ogw'okubeera nga bano bakyusa ebyapa byeno byagamba nti babagulira munnaye babagulira ettaka n'abakyusiza ebyapa oba oliawo ampuliriza nga mission ez'abatutteyo teyabaddeemu kaakati mu mbeera eno bano nga bagamba nti era ekimu ku byabatutteyo okulaba mwami Museveni ampuliriza kwe kubawa olukusa okugenda okulaba kabaka kyannaku nnyo kuva ddi nga mwami Museveni yagaba olukusa okugenda mu ddwaliro okulaba omuntu abeera aliyo oba oliawo nga yalwadde ne bwabanga VIP nga kabaka ng'abantu abagenda okumulaba bavudde mu bwakabaka bwa Buganda kaakati oŋŋamba otya nti balina kusooka kufuna permission ate wa mwami Museveni kaakati bikwataganira wa gavumenti y'emmengo n'eya wakati bikwataganira wa kyokka nga mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliriza
bano amawulire gategeezezza nti ekyabatuttayo kwe kubeera nga bamusaba mbu abawe transport abatwala era n'ekyokubiri mbu akulira pulezidenti w'eggwanga erya Namibia abakkiriza okulaba omukulembeze waabwe Ssaabasajja Kabaka. Kakati ng'ekyebuuzibwa lwaki mwami Museveni yalina okusooka okuba essimu ng'atagikubira pulezidenti w'e Namibia okukkiriza bano okulaba Kabaka, oba lwaki alina okubeera ng'asooka okusindika obubaka okusaba oli? Ekyebuuzibwa waliwo obukwakkulizo nti nno okuva eno ogenda e Namibia Ssaabasajja Kabaka mwami Museveni yakubira pulezidenti w'e Namibia n'amugamba nti ndeeta omuntu bw'ati ne bw'ati njagala abeere nga ajjanjabibweyo, naye tewali muntu n'omu alina kubeera nga amulaba. Kikuva ddi nga abantu abalwala okuva mawanga ag'enjawulo mwami Museveni asooka kuba ssimu mu gavumenti z'abali n'abaga nti omuntu oyo ali eyo abantu bajja okumulambulako mubakkirize oba temubakkiriza. Kakati nno kimaze okubeera nga kyongera okubeera nga kiragalunye nti abantu balina okubeera nga balaba Ssaabasajja Kabaka balina kusooka kufuna lukusa kuva mu State House ewa mwami Museveni. Bwe kibanga bwe kiti bwe kiri era nga n'abaana abataka bennyini okugenda okulaba ku mukama waabwe baasose kusiikinga permission mwami Museveni abawe ne ku transport abafunire ne ku permission okuva president eri ow'e Namibia abawe security era babakkirize okugenda okulaba omuterega byannaku nnyo byewuunyisa. Kaakati nno mukwano gwange awo twolekedde kubanga ffe tuze tukugamba enkya n'eggulu nti embeera eriwo nze naawe tuyinza obutagitegeera naye okusinziira ku bubonero obugenda mu maaso n'okubeera nga bweyoleka obanga bulaga wandibanga waliwo ensonga enneekusifu ampuliriza oba oli awo eyaviirako Ssaabasajja Kabaka okubeera nga mu nsi yonna yatwalibwa mu ggwanga lya Namibia ne baleka amawanga amalala gonna amabede agasobola okubeera nga era gajjanjaba endwadde oba oli awo Ssaabasajja gye yalwala olwo n'atwalibwa mu ggwanga erya Namibia. Kaakati ebibuuzo bibeere bitono kubanga ansa ffenna bw'otula wansi n'ofumiitiriza oyinza okwerowooleza oba oli awo n'otegeera. Njagala ojjukire gye buvuddeko emabega. Ssaabasajja Kabaka kigambibwa nti yamala emyaka 2 nga takwata simu ya General Museveni nga ne bwamukubira basekuritale be bamukwata ne bamugamba nti oli taliiwo ali ku mirimu mirala. Kakati ekyebuuzibwa lwaki yali agaana okubeera ng'akwata essimu eyo. Kyokka mu katambi kaffe akaddako ngeno vidiyo ewedde ngenda kukulaga ensonga ne maama Nnabagereka yennyini talina access era Ssaabasajja Kabaka bigambo bitiisa talina lukusa kugenda kulaba ku bbaawe oba ku mwami we. Ampulirize bigambo jjabbi agenda kukuleetera akatambi nkunyonyola akonvu n'akagga lwaki ne maama yennyini bambi yalemesebwa. Bangi tubadde tumunenya nga tulowooza nti yagaana buganyi gendayo. Kaakati bwina amaze okubeera ng'afuluma ono yalemesebwa yatekebwako ekiyinja baamukuba ekibaati kifuba mukazi wattu munenya wa bwerere mumuleke. Era mikwano gyange mukimanyi nti maama Nnabagereka ali mu mbeera yemu nga ffe gye tulimu lwakuba mukazi wattu asirika ekyokukola nga takiina. Ngenda kukoma mu vidiyo yaffe ejja nkuwa akatambi bantu ki abalina okubeera nga bagaba olukusa. Wuliriza, bantu ki abalina okubeera nga bali Mmengo abagaba olukusa ogenda okulaba ku Ssaabasajja naye mu bantu abo maama Nnabagereka taliimu. Kyannaku kitiisa era kyewuunyisa. Kati njagala olaba akatambi kano katono nnyo abasajja bano nga bamaze okubeera nga banekaaneka nga bagenze okusaba omwami Museveni abakkirize abawe ssente abawe transport akubire pulezidenti wa Namibia babakkirize okulaba ku Ssaabasajja wabula nga akakwakkulizo abagenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku Honorable Lutamaguzi mwami Museveni yalina okubalondamu si bonna nti balina okugenda okuggyako abo basiimye be bajja okugenda ggwe. Era nga tulowooza nti abataka bano senga bafunayo ettaka mu bitundu ebyenjawulo ne bakolerako ebyokulabirako ebyo aye nabo bennyini ne bakola ate waliwo n'ebika bingi ebirina ettaka nga mu mbeera kakati nga bwe biri ndi bali mu katuubagiro k'okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala dditwala. Sebo President okwebaza olw'obuwagizi bwewalaga n'otusasulira ettaka lyaffe. Sebo President jalo okutegeeza nti ettaka liwatugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe nga abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera. The circle of the Bataka, that's very good news. Sako ya mwe mawulire marungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 200. Ngenda kuteekamu obukadde akayombi kamu n'obukadde 200. Now, the money for the transfer of the title ensimbi ezeetaagisa okukyusa ebyapa
Million 16 oba meka. Ezo eziri mu muwendo ogwo ogwa miliyoni 16. I will pay for that. Nja kuzisasulira. Kakati nno ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa bannayuganda bagenda mu maaso n'okubeera nga amayumba gaabwe gamenyebwa naddala ab'ennansana mukwano gwange ampuliza wali mu Lubigi naye ekisinga okubeera nga kyewuunyisa ababaka baabwe omubaka amanyidwa nga Sseggona akali amaggwa yatwala abantu bano ab'ennansana naye okuva lwe baamenyebwa omulundi ogwasookera ddala ono tavangayo okubaako kigambo na kimu kyanyega yadde okugendako ku gurawundi okusaasira abalonzi be yadde okwogerako nabo nti oba okubaako kubagumya n'okubaga nti tugenda kukola bwe kiti ne bwe kiti oba tugenda mu mbuga z'amateeka oba okubeera nga mukwano gwange ono anyolerwa wamu nabo kakati ab'ennansana ampuliza Honorable Sseggona akali amaggwa ono bamunaabidde maaso ne baga nti kabeerwale kabe Katonda ogenda kubeera ng'otugwako w'okomerawo kubanga ono n'abantu beeri sayidi zeeri ng'emaya nabo bamutabukira ne baga nti omusajja ono tebagenda kubeera nga bamuzeeyo mu paliamenti okusinziira ku neeyisa gye yeeyisaamu okusinziira ku nkudala gy'akudalamu abantu aduulira baduulire alaga nti yategeera yekka n'okuyisaamu babaka banne amaaso abali mu paliamenti naga nti bano bakibogwe kakati ebintu bino abantu bazze babigattagatta era bagamba ono kabeerubaale kabe Katonda bayinza obutamuza mu paliamenti enneeyisa ye si nnungi omusajja yayonoonekera ddala omusajja yafuuka si oli gwe baalonda abantu nga bamwesiga nga bamukkiririzaamu kakati bamuwanda lulusu buli omu amuwanda lulusu afujja mufujaga nti kubanga nabaana abaamenyebwa duli baamenya ekwose eggulo baamenye kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku bwe bamenya abantu ab'amaanyi tebamenyebwa katugeza nga Starbex ebadde mu kitundu awo okumala ebbanga naye abannema baavuddeyo ne bakakasa ne baga nti Starbex yo yali yafuna olukusa era njagala ogike nti ettaka lino liri ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka tewali munnayuganda n'omu yeesenzaawo nga tafunye lukusa era abasinga bafuna ne pulaani yennyini okuva ku disitulikiti ey'e Wakiso ebakkiriza okuzimba era nga bano balina n'endagaano eza chairman gwe babakkiriza okugula ettaka eryo era nga bano abamu babadde bawa n'obusuulu eri Emmengo naye Emmengo tevangayo Charles Peter Mayiga yadde okubaako kyanyega ku bantu bano nga babamenya kyokka nga oyo mukubadde babakenula munnange ssente ng'ettaka lino lya Ssaabasajja Kabaka abantu bano nga bawa obusuulu kyokka nga bagenda Mmengo gye balina okubeera nga mukwano gwa mpuliza n'okwewandiisa beewandiisa ettaka lino kakati ebigambo bye bino oba oliawo kansooka mbikuwe oba owulirireko nga Sseggona akali amaggwa bamutwala entatinda. Bobi Wine President wa NUP abasajja be watuteerawo Woman MP Sseggona tebalina makulu ge bayamba bannansi era tebalina makulu ge bayambye bantu bannansana Kyebando Ganda ku mbeera gye batuyisizaamu ng'ate bajja ne banoonya akalulu ne tubawa akalulu ne tubalonda tebasobodde na kubeerawo mu lutalo lwe tulimu mu bulumi bwe tulimu omukulembeze omutuufu afa n'abantu be abaamulonda gwe lwaki otya n'osigaleyo gy'otudde nga ffe tetuli mu maziga nga ne bantu bannaffe batuuze bannaffe bataka bannaffe bali mu kufa olwa puresha gye balaba ebintu ebitutuukibwako tuli bubi amanya n'eddoboozi nze abagamba ze Sega Mwenge Andrew era omuntu ono omugoba essaawa zino alagewa bw'oba olaga nti n'oli kufa ku butonde bw'ensi lwaki togenda enammanve ewali kampani ennene ne mumenya ntegaana nti no muli serious lwaki mujja ku bantu abafuna ekikumi abantu abeeyiiya ne mutandika okubamenya kati mpulidde wali n'omuntu afudde olwa pressure kati eno gavumenti ffe kye twabagamba Mr. Museveni talumirwangako muntu wa bulijjo kivuga bino tebimukwatako kampani zaziri enammanve tewali namungi bagenda kukwatako naye nga bana bali mu ntobazi gende nakivuba wano olabe nakivuba naye ali mu ntobazi Kampala City wakati ntobazi lwaki ebizimbe tebabimenya lwaki bajja eno mu bantu abawansi abatalina bwogerero ne batandika okumenya ebintu byabwe mutunulira bizinesi z'abantu kati abantu banene mubamenya balagewa bw'oba natandika okuba butayimba nga mugamba ababbi beeyongedde nemwe bennyini mwabateekawo n'embeera so kino ekintu kivumiire era nkolongola paalamenti eveeyo ku nsonga eno nkowola buli munnayuganda na buli mukulembeze aveeyo ku nsonga y'abannayuganda eno Uganda yaffe ffenna Uganda si ya muntu omu mbu yagisalirawo nedda Uganda Katonda agiteekawo ya buli munnayuganda bannayuganda bonna balina ogyeyagaliramu si kujja ne bamenya bantu we bati babateeka tubafune babateeka emirimu gye babakompasatingi bizinesi z'abantu zonna bazimenye abantu badde wano eno myaka na myaka leero bazukusire bategeera nti abantu bali mu ntobazi kikyamu nkivumirira nga ze James Mubiru Honorable nkivumirira era nkoola ababaka ba paalamenti mwenna bakansala mwenna muveeyo ku nsonga eno wekiba kitagisa kunga abantu bannayuganda tujja bakunga twekalakase ku lw'embeera eno kakati nno olunaku olwajjo ampuliriza waliwo amawulire agafulumye gano nga gakwata ku mukyalo ono
Sise Owerwengo Woman MP eyasangibwa n'akawumbi mu nju ye nga ne ssente zino ziri mu dola teziri mu ssente za Uganda. Kakati ekibuuzo omukyalo ono okusinziira ku ssente zafuna mu parliament era n'ebyobugagga byalina essente zino lwaki yali aziina? Essente zino lwaki yali taziteeka mu banka? Essente zino lwaki zaali ziri mu dola nga teziri mu ssente za Uganda? Bigambo binene nakugambye nga katambi katandika olina okutuula wansi mukwano gwange n'onywera n'omanya nti abantu bano ensi bagigabana dda. Kakati oliwo ku lulwo kyovula nti bajja ne basende nansana Starbex esigalawo nekugamba nti yo eyina olukusa okuzimba mu ntobazi kyokka gwe munnayuganda toyina lukusa ate kuzimba mu ntobazi. Factory eziri e Namanve zonna ziri mu ntobazi ezimu nga zaabagwira era nga bebazimba mu ntobazi nga tewali muntu n'omu abakwatako abakuba ku mukono yadde bagambako naye nga gwe omunnansi eyagulawo ku ssente zo n'ofuna n'olukusa abamu nga balina n'ebyapa ampuliriza basende ng'ekyokutale ng'ekyonziira. Kakati n'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma bwina amaze okubeera nga mukwano gwange afuluma ng'ono alaga nti abasajja bano aba Starbex okusigala wano waliwo ensonga ennene nnyo era ekibuuzo ekisigala kibuuza Starbex zaani oba oliawo nannyini waazo alina amaanyi bwe gatyo okutuukawo nga zo tezikwatibwako. Ekyokubiri lwaki omukyalo ono yasangibwa n'akawumbi kalamba mukwano gwange ampuliriza mu nnyumba ye nga tewali amukubako era nga wadde ono akyali kubeera ng'azumba n'emisango gino tetumanje ginakkira wabula fataddewo amaaso abiri naye bwina amaze okubeera ng'avaayo ng'afuluma akwata ku nsonga eno yonna omukyalo ono okubeera Woman MP ani yamuli emabega ani yamusekendinga abaava ne bagamba nti yasoma ne bamuwabira mu kkooti byakkirawa ono yali yasoma oba bituufu yali teyasoma naye nga waliwo abaga nti wadde teyasoma ayina okubeera ng'abeerawo kooyagale koogaane. Era ekyokubiri omukyalo ono yasooka kukola mulimu ki nga tanaba kubeera ng'abeera member of parliament ow'abantu bano oolyawo omukyala Woman MP Owerwengo. Kakati ebibuuzo bingi lwakubanga ansa ntono oba olyawo ddala kakati mu mbeera y'emu njagala mukwano gwange ampuliriza tukwatagane wamu ffenna tukkirire omulundi gumu tukwate ekkubo tumanye ensonga eno lwaki eri bweti. Nakugambye ensonga nnene ebigambo binenemu bitiisaamu naye n'okubeera nga obimanya. Ntambula na Haji Miti musomi wa ddwa ennamba gy'olaba ku screen 15 ye ya Haji Miti ng'olina embeera ekulemeredde koona ku Haji Miti musomi wa ddwa si wa nsaasi musomi wa ddwa si wa mpiso ono musomi wa ddwa mukwano gwange Allah n'akwanukula. Video soko ogimpeera ekigalo nga bulijjo kakati ompye naawe osobola okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi oyo yekka anyigirizibwa bambi nga bw'olaba ab'ennansana tukabira gavumenti mulowooze ku bantu ba wansi mulekera okubeera nga mukijjanya bakijjanye. Mulabyeko nti basanze omukyalo ono Sise Namujju mu makage abamusanzeyo n'akawumbi kalamba ak'ensimbi ebyo nabo bitaddewo ne boogera ebigambo bingi naye Sise Namujju yaani? Sise Namujju senior to drop out. Sise Namujju n'empapula zante tezimukkiriza kubeera mu ofiisi omwo eyo wa member parliament era baamuwabira omusange Masaka DDG Dere Drinking General n'akubira omulamuzi n'amugamba togeza n'osala omusango ogwo Namujju yalina okubeera yalina okubeera mu parliament. Sise Namujju y'omu ku baana abaava mu lutalo lw'e Rwanda olwa 1994 olwa genocide n'ayingira Uganda naye si munnayuganda lwakuba nti bano baleeta abantu baabwe. Ono omuwala yali akola mu office ya vice president ku parliament kwe yali akolanga agaba caayi senior to drop out gwe mmalirako obudde nti alina buli kimu. Baamuwabira omusango nti teyasoma muhoozi n'abiyingira mubitegedde bulungi era ali mu parliament lwa muhoozi na Museveni kubanga ono abadde muntu waabwe. Amanya g'amatuufu ye Donoziyo Sise Namujju omukyalo Munyarwanda nga kati ali kakiiko aka budget committee aka parliament owa senior to drop out. Omukyalo ono mubadde mumanyiko okubeera MP ebintu byalina tebyenkana na byakaje tebyenkana na ssente zaafuna kitegeeza nti ono badde kisawuvuga kikabadda ky'abaana abantu. Omukyalo ono adiringa mu body organs ez'okusuubula ebitundu by'ebintu by'abantu ebyemu birimu munda ng'akolagana omukulu Frank Tumwebaze mumanyi bulungi nnyo minister akolagana ne night dancer Audrey Lwabogo Musezi era ono y'omu kabinja k'abantu abekwese ababba amataka mu ntobazi be tuta land grabbers
nga badiringa mu wetlands era ono ng'akikolera state akikola bulungi Joseph Namuju. Omukyalo ono okumanya muzibu ng'enjala eruma ekiro mbagambye senior drop out yali akola mu office ya vice president mu Kenya mu biseera ebyo naye deal zaakola zisinga emyaka gye era omukyalo ono bw'abanga asobola okuleeta senior 4 certificate oba certificate ya senior 4 oba ya senior 6 abalage obiwa mu senior 4 ne senior 6 nga bwe twamusaba Janet ne mukama ne Bawe Museveni tabina tana wagenda bijja kubanga eno project y'abaana abasajja ono badde kabana batereka sente kati ebiseera bisinga Museveni akola ebintu bino okukyusa amawulire ono Namuju n'abala simanyi bano ba ono munnamawulire wa communications director w'omwogezi wa parliament Chris Obole bangambye adduka bamunoonya abduse nenga kitebeeza nti ennaku 2 mabega wa 3 yagenda ku buli banka account yalina muli mu banka na withdrawing out sente naziddusa nazikuka kati naye bamunoonya naye akyebuzabuza nga afuka banaaba oligo bakwatidde ku boda nga asala poliisi emuyina tetunamanya biddako n'abala bangi nyere kikuusi kyekyo kakati nno akudira mu luyimba taluwoomya ebigambo nga bwe bulidde mukwano gwange Comrade Lumbuye Fred amaze okubeera nga atuwa bwino kubanga ono ye whistleblower nga bulijjo mu nsonga ezisinga obukulu era siyinza kubeera nga tumubuusa amaaso n'okubeera nga tumwebaza kubanga ebigambo bingi nnyo ono byaze nga ategeeza ensi byaze nga ategeeza eggwanga byaze nga ategeeza bannayuganda era mukadde empawo kaaga bingi ne bituukirira bingi ne bibaawo oba oli awo yandibanga munnange ono naye alina ekitone Mukama Katonda kye yamuwa ekyokubeera ng'ono alengera ensonga oba oli awo n'abeera nga azitangaaza bannayuganda kyokka mu mbeera y'emu olunaku olw'eggulo gye lwazibidde nga kifumba mutuku ku embassy eya Uganda mu ggwanga erya Namibia nga kifumba mutuku ng'Abaganda balumye ejjiiko bakutte wansi ne waggulu baga ntwagala kabaka waffe amaziga emiranga okwazirana be babadde baana baliwo nga bannayuganda abambadde zigomesi abambadde zibusuuti nga bano bamaze okubeera nga basalako embassy wali mu ggwanga erya Namibia nga bagamba twagala ekintu kimu mutunyonyole omuterega kye kigenda mu maaso lwaki mwafuuka kyesirikidde ng'enkondo y'omu lusaalu ku nsonga eno ng'ate mutugamba nti Ssaabasajja ali eno kati twagala kubeera nga tumulaba twagala gende tubeere nga tumulaba abasajja n'abakazi abakulu abambadde obulungi era bano nga bakutte n'ebipande nga babiwanise waggulu nga kuliko n'ebigambo nti free our king Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi nkugambye nti abakyala bakulu abambadde gomesi nga be bali mu nsonga eri ey'okubeera nga balaga obutali bumativu obutali bwenkanya obuli mu nsonga eno ey'obulwadde obw'omuterega Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga erya Namibia nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kubeera nga amulabako yadde okubeera nga amukubako eky'omulubale nga tamaze kubeera nga afuna permission okuva eri oba oliawo ewa General Museveni mu State House Entebe oba Nakasero kubanga amawulire gavumenti gakiraze nti abataka bano ekyabatutte wa Mwami Museveni mbukusooka kusaba permission Mwami Museveni akubire gavumenti ya Namibia esobole okubeera nga ebakkiriza balabe ku muterega kati kino nga kiraga nti ne bw'onoovayo mukwano gwange noga nti nze nnyina obusobozi nze neesobolamu nsobola okufuna visa nsobola okubukinga hotel nsobola okwegulira air ticket ogenda okulaba Ssaabasajja Kabaka ampuliza gyali mu ddwaliro oyinza obutakkirizibwa kubanga nkugambye akatambi akaddako ogenda byasimula bugolo maze okubeera nga nfuna bwino ba next of kin baani abalina okubeera nga baapuluvinga omuntu agenda okulaba Ssaabasajja ng'oggyeko Mwami Museveni waliwo n'abantu abalala abalina okubeera nga bakkiriza nti gundi ekke genda gundi ekke togenda kakati ensonga zino ampuliza kyenkunyonyodde nti ne maama kenyini n'abagereka mukazi wattu gaakaba gaakomba talina access egenda kulaba ku muterega waliwo restrictions munnange naye nga zino zikwata era zita abantu ab'enjawulo kakati no njagala nsooke nkutwaleko ku maziga amaziga gennyini emiranga ebiwoobe bannayuganda abeesibye embugo ku mutwe bannayuganda abeesibye gomesi bannayuganda abambadde amakanzu abakuteze fulaga za Uganda bano nga bakaba balajana ku lwa Ssaabasajja Kabaka wali Namibia wennyini ku embassy ampuliriza
Kakati nno ebigambo tebinnagwa, ebigambo bikyalanda, ebigambo bikyagenda maaso ampuliriza oba olyawo twongere okubeera nga tubanja kubanga bannayuganda bali mu ggwanga lya Namibia baali bafuuka kyesirikidde naye bagenza okulaba nga munnange bano bajja kunenyezebwa bwe wali baawe ekibadde oba olyawo nga amawulire si malungi tuli babuuza nti mwabaali e Namibia abaayitangaawo ku embase mwakolawo ki kye mwakolawo kakati bamulemeseddwa okubeera nga mugenda mu ddwaliro lyennyininyini gye bagamba ewali omuteregga security y'amaanyi twalaba nabawa ebifaananyi wano ne mbawoneka video eddwaliro liri engeri gye likumibwamu nga lirina n'obuyumba obwabamulengera buno bubeera ku geeti nga bakulengerera eri abalinazi wakadaala ne bakubuuza kyokimye era eddwaliro lino lirina akatimba akazibu ddala nga bwolaba ekkomera eririmu abasajja n'abakazi bali abakambwe oba bakanywa musaayi kakati ekkomera lino lirina security y'amaanyi nnyo era nga n'akatimba ako kirowoozebwa nti no konna keetooloddwako masannyalaze era amagye ge gakumwano ne security ey'amaanyi ggulugulu kakati nno mu mbeera eno bano kye bakoze kwe kugenda ali ku embassy adisi balaga obutali bumativu ensi yonna osobola okubeera nga ekitegeera ng'ab'Ebungereza bwe baakola ng'ab'e Germany bwe baakola oba olyawo nga ne bannayuganda ababanja bwe bakola kati mu mbeera y'emu kakati nno ebikyagenda mu maaso nga bwe mwalabe mwenna olunaku olw'eggulu nti bajeti yasomeddwa wabula ababaka ba paaliyamenti bangi babinyise mu nsuwa ne badduka buddusi era nga kigambibwa nti abamu ne mu Uganda tebaliimu bano baafuluma dda nga batya okukwatibwa batya okuswazibwa olw'emisango gye bazze nga bajja nga beenyigira mu bukenuzi obulabbayo obubbi obw'ensimbi y'omusolo kakati waliwo omubaka omu kigambibwa nti omubaka ono ava mu saidi za Eastern eyo ziyite saidi z'ejjinja kakati omubaka ono y'omu ku babadde abasaala ennyo mu kuwuutanya okunyagulula okubba n'okukenula ensimbi z'omusolo mu Uganda nga bakozesa ebitongole ebimu naddala eby'essente mu gavumenti ya Uganda era nga bano beerimbikamu ekyo ekyokubeera nti bayise ssente nnyingi bano bafuneko enjawulo bawulizeeko nabali ababeera baziyisiza kakati omusajja ono era mbaka wa paaliyamenti kigamba nti ali mu kuwanteddi aliira ku nsiko oba omulabye emisana oba omulabye ekiro omubaka ono gwe jangu obagulize bagwiza ku bakuumaddembe ojja kubeera ng'owebwa eddabo eddene nnyo omusajja ono ng'omulabyeko era omusajja ono kigamba nti yadduse dda tamanyikiddwako saawa zino wawaali weyeekukumye weyeekwese kakati nno nga kigambibwa nti omusajja ono nga begambye nti ava mu Eastern eyo kyokka ng'omusajja ono mu kusooka yalina ekibiina ky'ebyobufuzi ono kye yajjirangamu mu paaliyamenti era paaliyamenti agiruddemu ebbanga ddene nnyo omusajja ono era ng'akola nnyo omusajja ono na Muisiraamu naye nga kati kigambibwa nti bwe yali yajja tali mu kibiina kyonna yajja bibye nga muntu kakati nno omusajja ono yawenjezebwa akana n'akataano buseenene bw'oba omulabyeko oba omaze okubeera nga wewangulira omusimbi ekimuvunaanwa kansooke nkuwa akatambi kano okakase nti n'abalala 10 ababaka balinga 9 banoonyezebwa era nga neggule kollo tebaalabiseyo olw'okutya okukwatibwa n'okuswazibwa wali nga bajeti eyisibwa njagala okimanye nti ebintu bingi byalinnye emisolo gyayongezwa ku mobile money bayongezaako essente zalinnye ku petrol essente zalinnye ku parafini essente zalinnye ku dizero n'ebintu ebirala bingi nnyo twongere okwekabirya kubanga wano wetwolekedde wandibanga kasandali n'akanyamberege omubaka mu paalamenti ono gwe boogerako bagamba nti bw'omutunuulira bw'oti ayina mubaka mu paalamenti nti ava mu kitundu kya Eastern Uganda mubaka w'amaanyi mu paalamenti ayogera nnyo mu committees eza paalamenti ne mu plenary abadde MP okumala ebbanga ng'akiikirira ekitundu ekyo okuva mu Busoga yali wa ludda luvuganya ekimu ku bibiina ku ludda luvuganya gavumenti mwe yali n'amala n'akivaamu n'ajja nga independent kaakati okigamba okuba nti naye essaawa yonna bajja kuba bamukaba mawulire ge tugenda maaso okuba ntwongera okutegeera dduka yali mu paalamenti kaakati ogenda kukkiriza tutuuke wano amawulire gageze maaso n'okuba ndi gategeezezza ndi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olukalala lw'abalina okuba nti bakwatibwa bali 23 kuliko ababaka ba paalamenti 12 kakati
ebyo nango mazo kubeera ngo biteka ku bbali ng'ebya Uganda bwe bitaggwa najja nkolera akatambi enkya n'eggulu mukwano gwange mpuliriza ku mukutu gwa ffano nenzija nga ntambula naawe mu nsonga eziri e Congo oba oliawo ne nkubulira UN ebyogerako ki America eyogera ki European Union eyogera ki eggwanga erya Bufalansa byogera ki Belgium boogera ki ku nsonga eno ne nkugamba nti bano bonna baavaayo ne basonga olunwe mu ggwanga erye Rwanda ne bagamba nti be baali emabega w'obukulembeze mukwano gwange obw'omukulu amajjo nga President Felix Tshisekedi Tshilombo okubeera nga baagala okubeera nga bamumamulako nga bano babagula President w'eggwanga erya Rwanda Major General Paul Kagame Rutagambwa kakati amawulire amalala gamaze okubeera nga gafuluma ono wadde yavaayo n'abyegaana nti nze munsibako matugambuzi kundi isango kakati ate amawulire amalala bagakomawo ne geetolola ne gajja ne gasibira mu ggwanga Uganda gano gagalaga nti omusajja amanyiddwa nga Andrew Mwendo ono mbwalina akakwate n'abayekera bano aba M23 okubeera nga abawagira n'okubeera nga abasupportinga ate okubeera nga bayekera eggwanga erya Congo kakati ekyebuuzibwa Andrew Mwenda munnamawulire era ng'ono y'omu ku boogezi ab'ekibiina kino ekya PLU ekikulirwa General Muhoozi Kainerugaba kakati ng'ekyebuuzibwa omuntu ng'ono ate abeera atya ng'awagira abayekera kati wulira amawulire gaagano galaga nti ate omusajja ono mukwano gwa Major General Paul Kagame Rutagambwa nfanfe balinnya mu kimu banywera mu kimu bajula kubeera nga mukwano gwange entebe bagifugamu babiri kyokka ebigambo bino olwagudde mu Andrew Mwenda yavuddeyo n'akakasa ensi eno n'agamba nti nze sibangako mukwano gwa musajja Major General Paul Kagame Rutagambwa naliko mukwano gwe yeesiseeganye naye byakoma dda eri emabega mu 2018 saagala munsibeko matugambuzi kundi isango mundeke embeera enzeka nga ndi Mandwa ne Lubaale muleke yekka muleke kutugatta wamu omusajja simumanyi era omusajja sina kakwate naye kakati amawulire nga galaga nti bano olw'okuba ba mukwano nfanfe ate nga toleni General Muhoozi Kainerugaba ng'avaayo naga nti abantu bano balina eddembe lyabwe okubeera nga beesalirawo temulina kubeera nga mubanyigiriza n'okubeera nga mubalemesa okubeera nga balwanirira eddembe lyabwe kati njagala okubyemu akafaananyi nga Major General Paul Kagame ate mukwano gwa General Muhoozi Kainerugaba nfanfe era ne booda ya Uganda bwe yali eggaddwawo mukwano gwange mu kugiggulawo yali General Muhoozi Kainerugaba eyayolekera eggwanga erya Rwanda n'aleetawo entabagana ogenda okakana nga booda ya Uganda ne Rwanda egguddwawo olw'akasandali akaali kaguddewo ng'eggaddwa okumala kumpi mwaka mulamba kakati nno bano ba mukwano banfanfe naye nga General Kagame yagamba nti eby'e Rwanda tabimanyiko yadde n'akamu kyokka nga General Muhoozi nti abantu bano balina eddembe lyabwe okubeera nga beesalirawo naki ekyokubeera nga kikolwa so si kubakakana kubanyigiriza okukola ekyo kye batayagadde kubeera nga bakola kyokka nga omusajja ono Andrew Mwenda kigamba nti naye baamulabako nga yeekulubeesa n'abantu bano kati ekyebuuzibwa abantu bano ebyokulwanyisa bye balina omududu oba endolondo babijjawa byandibanga omusajja ono abateekamu ssente yandibanga omusajja ono ayina abamutuma ne bamuwa essente ne bamuwa ebyokulwanyisa n'abitwalira abasajja bano kakati byonna byonna bibuuzo gw'olina okubeera ng'obyebuuza ebintu bino bikwatagana oba tebikwatagana wadde nga Mwenda avuddeyo n'abiwakanya naga nti nze nedda temunsibako matugambuzi sibimanyi naye amawulire galumiriza nti omusajja ono era ne gye bujja mu maaso era bwe muwuliranga nti bamubyeko natti temwewuunyanga kubanga yo UN yamaze dde okubeera nga emuteekako natti yo UN nga yo UN sa America si Bungereza naye UN yagamba nti gwe weetaagako nvumbo kakati nno sooka owulire ebigambo bino mu bulambulukufu ate mukwano gwange nkubuulire ebigambo ebigenda okusembayo olunaku olwaleero ng'abakugu mu UN abakugu mu UN bamaze okubanga bakakasa nti okunoonyereza kwabwe kabisa kwongedde okubanga kubalaga nti munnamawulire omukukutivu ate omwogezi w'ekisinde ekya PLU amanyikiddwa nga Andrew Mwenda nti ayina akakwate kanene ku bayeekera b'akabinja kalya ka M23 abakugu bwe batubongeddwa okubanga bakuba tooki n'okutegeeza kyokusinziira ku kunoonyereza kwabwe kulaga nti omukulu amayikiddwa nga Andrew Mwenda ateeka ensimbi mu kabinja ako aka M23 nti era n'abalala bonna baze bakateekamu ensimbi Andrew Mwenda y'omu ku abo abali emabega nti n'okubasakira yabasakira mukano gwange saagala weerabire amagye g'eggwanga erya Uganda gaali e Congo eyo era nga gagenze kuba mundu na kulwanyisa ba M23 wabula ate bwe twagenda okunzika ng'omukulu amayikiddwa nga Felix Tshisekedi amaze n'ategeeza nti Uganda tuveeyo teyakoma okunaga nti n'amagye g'eggwanga erya Rwanda tayagala galinnyeyo kubanga yagaa nti Uganda yagenda okkizuula nti naffe tulina akakwate ku nteekateeka zino ezigenda mu maaso omukulu Mwenda ono yalabibwako mu bitundu bino amagye ga UPDF bwe gaaliyo era ne yeekubye ebifaananyi ng'ali mu yunifoomu z'amagye
ng'ali mu bibira eby'e Congo. Bannansi baga nti ate munnange mugaana abantu okwambala yunifoomu z'amagye ate kaakati ye Mwenda lwaki mumukkiriza. Kakati okusinziira ku bakulu mu UN baga nti okunoonyereza kwabwe ssaako ne intelligence emaze okuba nga ebasuula ku mukulu amayikiddwa nga Mwenda. Era Mwenda ono ne balaga nti aze akolagana butereevu n'akabinja kano aka M23 abagabirira ebyokulwanyisa abawa amagezi abateekamu ensimbi ate ssaako na buli kimu kyonna okulaba nti akabinja kano kasigala kayimiridde. Okusinziira ku nteekateeka ezitambula n'ezo zigenda maaso nkutegeeza nti Andrew Mwenda azaalabwako era yayogerera ekibinja kya PLU ekya Muhoozi Kainerugaba. Kyokka jjukira Congo ezeevunaana eggwanga erya Rwanda ng'egamba nti Rwanda yeewagira M23. Mukama wa Andrew Mwenda mu kisinde kya PLU Muhoozi Kainerugaba ate mukwano gwa Paul Kagame gatembozo gate.c ofune answer. Kakati okusinziira ku bakulu mu UN ebyo besibye basinziddeko bo baga nti basinzidde ku intelligence yaabwe kulumika masimu kukozesa bukugu bwabwe bwalina mu nsonga z'ebyokwerinda bagenza okukizuula nti omukulu amayikiddwa nga Andrew Mwenda mutaka mu nsonga za M23. Twali wano ne tuga nti obubinja nga buno naddala nga M23 kiba kizibu nnyo ekyokuwangaala. Oba okubeerawo ne bukola emirimu gyabwo ne gitambula bwe gityo nga tebuyina abuwagira, kubanga olina kusooka kwebuuza nti bubeera wakati mu ggwanga, bubeera wakati mu mawanga. Webuuza ebyokulwanyisa babijja luddawa, batambuza batya ebyokulwanyisa okulaba nga babifuna n'enteekateeka endala ez'enjawulo. Kakati omukulu amayikiddwa nga Andrew Mwenda babule ne bategeeza nti Mwenda ensonga zino eza M23 aziri mu ngalo 5. Mwenda ono mukwano gwa Paul Kagame 10 ku 10. Kyokka gye buvuddeko emabega nga bino byonna bimaze okuba nga bifuluma, Mwenda yavayo n'akitegeera n'amanti kakati abasajja ke batandise okuba nga bafumba emboozi bwe ziti kiyinza okumuleetera obuzibu. Kakati mu kwewozaako emabega Mwenda avudde n'ategeeza naga nti walayi birayitalayi okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera. Nze sikyakolagana ne Paul Kagame, nakoma okukolagana naye omwaka gwali gwa 2018 nene mu kaseera kano sikyakolagana naye. Naga nti bannange njagala okubannyonnyola nti sikyalina kakwate konna na mukulu amayikiddwa nga Paul Kagame. Era Mwenda avanda ntegeeza nti ebyokumugamba nti akolagana n'aba M23 kumusibako matugambuzi okumuliisa engo. Ninaga nti amazima aga Katonda mu ggulu siyina kakwate nabo. Naye nga bwe nkutegeeza nti abasajja bo bamaze dda okuba nga bakola okunoonyereza kwabwe. Mu kunoonyereza kwabwe ne bagamba nti omukulu amayikiddwa nga Andrew Mwenda ayina akakwate kanene kabinja kaka M23 era zakwatagana nabo okumala akaseera akanene. Kakati neera nga sinaba kubeera nga nviira ddala wano, okubeera nga nkuta, okubeera nga nkusibula n'okujjukiza mukwano gwange nti kawungeezi ngenda kubeera nga nkuleetera bwino, ogenda kubeera nga weewuunya mukwano gwange. Ekiri emmengo kifumba mutuku kisa kineggula. Kakati nno mu mbeera eno munnange gwe ampuliriza, omukulu aw'ekitiibwa ennyamanyiddwa nga leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ono akiikira abantu bawali ennaka wa mukwano gwange avuddeyo n'akakasa ensi eno nti omusimbi mungi nnyo wuliriza ogubadde gujja nga guyisibwa oguzze nga guyisibwa mu parliament ya Uganda, era ebintu bino ne biteekebwa mu nkola naye nga kyannaku nnyo. Ono tayitibwanga nga ye omu ku bakomishona abalina okubeera mu ntuula zino n'enteeseganya zino ng'obe olweyawo ebintu bino bigenda mu maaso. Ono yajja mu ntebe omwezi gwali gwa January, kati ssaawa zino tukutte emyezi 6. Kyokka nga akakiiko kano ono akamu ku kaliko kalina okubeera nga buli luvannyuma at least lwa myezi 3 katuula. Ono alumiriza agamba nti akakiiko kano katuula, naye katuula ate mu ofiisi ya sipiika, tekatuula gye kalina kutuula mu boodi ruumu. Era mbu ye tayitibwa. Ono agamba entuula aziina azimanyi ze baakatuula, entuula ez'ekyama era nga za kafubo ne bye bateesaako bingi, naye mbu ono bamuleka bweru, bamuleka bbali. Yeebuuza lwaki
lwaki bamuleka ebbali njagala ojjukire nti ono olwatuuka mu ntebe bajeti ye eya ofiisi ye yatemebwa kyokka nga eyampuuga baali bamuwa ssente nnyingi nnyo naye ono lwajja mu ofiisi ne bamutema ssente emirimu gye ne kisigala nga kiri awo gikolebwa naye nga ssente bamaze okubeera nga bazitemako kaakati entula bukyatulaka mu ofiisi tayitibwangako olunaku na lumu alinga ali eyo obutaweereza bannayuganda kyokka nga ye abeera ava enkya negulaga nti nze tebampita kyokka omwogezi wa paaliyamenti ono Chris Obore yavuddeyo n'akakasa naga nti talina lutula na lumu lwe yali ategedde bantu bano lwe baali batudde aba paaliyamenti naye ng'ate Honorable Joel Ssenyonyi alumiza nti sipiika abadde ajja ayita bakomishonazi ab'enjawulo ne batuula kyokka nga Obore ng'omwogezi ku paaliyamenti agamba ye tabimanyangako ate nga tewali lutula luyinza kugenda mu maaso olwo n'atalutegeerako wabula njagala omenti Chris Obore mukama we ye sipiika Anita Neti Amongo ye mukama we tasobola kubeera ng'ava mu mukama we era olwo n'amawulire mangi ageekuusa ku nsimbi ezizze nga zifuluma ezizze nga ziyisibwa ezizze nga zisangibwa ku akawunti ez'enjawulo nga n'omusajja ono y'omu ku mannya agaanokebwayo ne galondobwayo ne gakoonebwako ku nsonga eyo kati njala mutwale wa Honorable Joel Ssenyonyi mu nsonga eno giwulire mukwano gwange mpuliriza era nga nfundikidde wano akoolwaleero tugenda kukwatagana mu akaddako Ssaabasajja Kabaka awangale tukwatagane kawungeezi I sign out for now. Bye bye. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwayise olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi atandise nakwemulugunya ku ky'obutayitibwa mu ntuula z'akakiiko ka Parliamentary Commission akafuka entambuza y'emirimu mu paalamenti ng'agamba awandiikidde sipiika wa paalamenti ng'amubuuza dde bakomishona le batuula kuba amawulire gaafuna mu nkuubo galaga nti waliwo enkiiko bakomishona ze batuulamu nga ye taliiko era okuva lwe yafuuka kamishona tewali nsisinkano yonna gye baali bamuyiseemu. Nze nga leader of opposition ndi member wa Parliamentary Commission okuva mu January lwe nafuuka leader of opposition nesiitibwangako mu meeting yadde n'emu ya Parliamentary Commission ate nga mpulira nti batuula mu nkukutu mu office ya speaker ayita ba backbench commissioners abo naga nti kati eno ku Parliamentary Commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente empitirivu ekyo kikyamu era mpandikidde speaker nga mubuuza lwaki Parliament baagala okugitwalanga akaduuka k'omuntu omu. Okusinziira ku ssemateeka n'enkola ya paalamenti bingi ebitasobola kugenda mu maaso nga bakamishona ba paalamenti tebatudde omuli n'okuyisa embalirira y'eggwanga era agamba bingi ebiyiseewo nga bakamishona bye bateekeddwa okubiyisa kyokka ye nga mpaawo ky'amanyi era wano we yeebuuliza kiki kye bamulanga. Wakati bajeti yakayisibwa bajeti ya paalamenti erina kusooka kuyisibwa mu Parliamentary Commission ne tutuula ne tugikubako ebirowoozo nti wano wagendeyo ssente mmeka era ofiisi efune ssente mmeka. Mpulira nti baatuula mu nkukutu mu ofiisi ya sipiika nze tebampita ate nga ndi member wa commission so neebuuza ku lwaki biki bye bakweka bye bataagala ntegeere oba mbuuza ebibuuzo. Nabwe kityo Ssenyonyi era ayagala okumanya oba waliwo enkyukakyuka ezaakolebwa ne bamujja ku bakomishona nga tamanyi ng'agamba ensonga lwaki asazeewo buli kaseera lwe batamuyita yakanyigwa kubawandiikira nga waliwo okumunnyonnyola lwaki kuba bayinza okuyisaawo ebyabwe ate mudda ne bagamba kyali kiteeso kyawamu. Nsigala mpandiika nsigala mujjukiza lwaki mpandiika amabaluwa gano gonna kubanga njagala mbeere ku record saagala enkya omuntu yenna yeebuzaabuze nti ebintu bino tetwabimanyaako so nja sigala nga mbiwandiika nga mbakootingira n'amateeka baleme kwebuzaabuza nti oba oli awo amateeka tebagamanyi nkakasa bagamanyi balina n'ababawabula naye nange nja bajjukiza. Ssenyonyi ayogedde ne ku bigenda mu maaso mu ggwanga ebyokukwata ababaka ba paalamenti ku by'okuusa ku buli bw'enguzi ng'agamba kino tekisobola kuba kyamuukiriza era ayagala poliisi egaziye ne ku kitimba okutuukira ddala ku bakomishona abagambibwa okwegabanya ssente mu bumenyi bw'amateeka. Kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise naye efe abamu tetugenda kukyamuukirira kaakati kubanga twabiraba ne mu mabaati bakwatayo kaabamu abanene bo ne babaleka so kati fe abamu tetunnasanyuka kiri awo twagala okunoonyereza kuno kwongere okugaziwa. Nze mu kulaba okwange obuzibu bwa paalamenti yaffe eno obutandikira mu Parliamentary Commission ke kakiiko akakulu akatwala paalamenti ya Uganda eno akakiiko kentuulako akakiiko ako sikeerufu. Bw'ati agamba kiruma era kiswaza ku bigenda mu maaso mu paalamenti kuba byongera kuttattana kifaananyi kya paalamenti n'ekitiibwa kyayo. Mpulira ebintu ebikyamu ebyogerebwa ku paalamenti mpulira bubi nga mmemba naye ndi musanyufu nti abantu boogera era njagala bakubira omulanga bannayuganda temusirika musigale nga mwogera kubanga ekikwata ku paalamenti kibakwatako. Mbakubiriza temusirika ku nguzi ku bubbi bwa ssente y'omuw'omusolo ebigenda mu maaso wano ku paalamenti mwogere muyimisa amaloboozi gammwe
Njagala okukubiriza n'abakulembeze abalala abakulembeze ab'ennono, civil society, bannaddiini mugere ku nsonga zino kubanga ffenna zitukwatako. Akakiiko ka Paalamenti ak'abakamishona katuulako bakamishonera kano ke kasalawo enzirukanya y'emirimu mu Paalamenti kw'ossa n'emisaala gy'ababaka era ng'akakiiko kano kateekeddwa okutuula waakiri buli luvannyuma lwa myezi 3 okusalawo ku nzirukanya y'emirimu mu Paalamenti n'ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga.